Idi is so good. I am so humbled, I am so grateful, and I hope and pray that God gives you a very good team to work with. But I want to urge you and request you that love the people of Kampala as a mother. Love them as a mother, they are going to love you back. They are going to support KCCA, and we shall have a livable and great capital city for the nation of Uganda that we want. Let me go to Parliament and do the needful, because I have left a lot behind, and I hope we get the best. Thank you very much. Nzogeza kumpachi na kamero kakakulemyo kumpa na buyomba bunenyo kulipa olimba bulibya sasa tabali wangu olimba bulibe bada Uganda kulimba limba ko tukulonda ngo twefula makubo linemo kufamu twati yagala kulaba kakatu nayo tandise tudave era tugwirane netuleko babu waito mwana okukyalo netumuleka ndo tukwagala bakasira tebaba bambo goba abantuswala mu bana bokukyalo abana basinda mu binafu netubaleka netukwagala notwefulira tulina obulubi gyoli buzeyi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Otulabirawa webale nnyo webalire ddala gadget kijyokozesa computer simyo oba tab wonna wotulabira kyokola kya muwendo ddala. Genda maaso n'okubeera ng'ogoberera omukutu guno ogw'ensonga. Kakati Zara Luyirika tuyinawo Shamimu Malende okumenyeramenyeramu. Zara Luyirika speaker wa KCC. Shamimu Malende bwe yali akomawo interview gye yasooka okukola yagikola ku CBS ku BBS. Ne bamubuuza naga naye buli muntu yandisigadde mu professional ye nti nga munnamateeka kyandibadde kirungi ne ngenda mu parliament ye kubanga parliament ebintu byayo by'amateeka nnyo. N'omuntu nga omulimo gwe kukuŋŋaanya kasasiro n'abeera ku mulimo gwe ogwo buli muntu ne bamuweera ekitiibwa waali tugala kale tuba tuli awo nga Zara Luyirika aleesi ateekayo akayimba naye nze wendi ate sigenda. N'atakomako n'agaa njola kasasiro naye kitegeeza bwe kaba kagatto yakambala oli teyagamba gundi ye n'akeeyambaza. Bate eriwo ennaku zino Shamimu Malende waaba Zara Luyirika abaawo. Buli omu waaba wabeera waliwo n'ebifaananyi ebiri mu kutambula. Kakati mbadde wano n'oleeta akatambi Faruku oba okajjeewa naliko kana akatambi twagala otubuulire in your view n'atulaba atubuulire kino kye yakola kye bayita ki? Producer tuwa akatambi ako. Idi and all your visitors, as we prepare to leave the city, I am very grateful for the opportunity I've been given as the Speaker of the Kampala Capital City. Once again, my name is Zahra Luyirika. I am the Speaker for the Capital City. I come from the mighty party National Unity Platform, headed by His Excellency Robert Kyagulanyi. I am moving away to represent the capital city in the Parliament of Uganda as the one MP for Kampala. Please support me and support us. I stand firmly with initiatives that bring our people together and uplift the spirit of our great city. Thank you very much for listening in for God and our country. These are my colleagues from Council. I have represented you very well, and thank you very much for gracing the occasion. Thanks for the invitation, Idi. We are so grateful. It has been a happy moment with us, for us with you in KCCA. I am going to miss you, Idi. KCCA, after a long time, has a very nice Idi. Still a plan and the
in. Those who are oppressed, those who are rich, those who are everything. It is so good. I am so humbled, I am so grateful, and I hope and pray that God gives you a very good team to work with. But I want to urge you and request you that love the people of Kampala as a mother. Love them as a mother, they are going to love you back. They are going to support KCCA, and we shall have a livable and great capital city for the nation of Uganda that we want. Let me go to Parliament and do the needful, because I've left a lot behind, and I hope we get the best. Thank you very much. It's Honorable Kenya Bone from Kawempe. It's Honorable Nakabugo Farida from Lubaga, and she's Honorable Nakato Lucifer. And we have Honorable Solomon. These are all coming back. Muganda wange. Waliwo ekintu ky'owulira n'ogaana naye takola era naye nga mubutuufu agimaze. Ebyo byange simanyi gwe kikyolaba ku mukyalo ono, wallahi bweba era tumi wakoze era wayokyeza. Kati osiima otya omuntu atannaba nakola mwaka ekisooka Zahara Luyirika Luyirika yetumye genda maaso olw'omushana soko kisazeebwa ekyo sobola kubalwa omushana ku DPTV soko kizeeyo ekyo kintu gamba nkizizaayo mu mwoyo mulungi mukama wange nkizizaayo taata kakati ne omukyala ye Luyirika si Luyirika Luyirika esebo nkitereezezza amina kakati ekisooka okweyita kyotali musango era kikolwa kitali kya buntu bulamu. Zahara owa NUP ya subscribing 2 oba gyali member era n'okufuna ekifo ekyo eky'obukulembeze okuba speaker aliwansi wa kadi ya NUP. Kitebe kye kyatuuza ba councillors ku NUP ne kibagamba ono gwe mugenda okulonda nga speaker. Kitegeeza ki? NUP ng'ekyali mu vetting y'okulonda abakulembeze banaakwatira kaadi ebifo eby'enjawulo nga tennaba kubaako omuntu yenna gwe yawadde kaadi n'oyimirira n'ogamba abantu nze ngenda mu parliament nga si gwe na incumbent kyonna njagala okinoting nga si gwe incumbent nga bwe nkugambye wali nti by default incumbent alina ebitundu nga 7 ku 10 naddala nga atuukiriza biri ebintu byenkugambye loyalite biki n'ebirala. Si gwe incumbent. Zahara ajjawa entitlement eyo gye yeewadde n'agamba abantu mu lujjudde nga NUP tennagaba kaadi ya obubaka bwa mukyalo wa Kampala n'agamba yagenda mu parliament kusavinga abantu bawa. Zahara yeeyisizza ng'omuwala omusajja nga amaze okuleeta ebintu ewaabwe amaze n'omusasula babasibye n'ennika ng'asigadde kimu omusajja kusimbula bakole ki bagende kasaba mala okusasula n'amahale n'ogakola ki n'ogasaba musajja n'akola ki kitegeeza bakuguze owedde babagasi oba ofuuse waani wa musajja muli baki babiri bafumbo kati gwe tosasobola kugamba nti nze ndi mukazi muki ndi singo. Zahara ne parliament tebannaba kuba bagatte. Parliament nga bweri Zahara aba akyali kawundo kakubye eddirisa. Saawa zino Shamimu Malende ne parliament bali bati bali mukwano kubanga yaliyo incumbent. Zahara Luyirika ne parliament bali bati bazita like polls ziti buli muntu asonze uwe oba paralelo bali paralelo sikia kino paralelo bwekiti ebigambo bino biwulira kati wajja mu kamera nga abantu bakumanya subscribing ku NUP nga tennagaba card
Nogamba abantu nze ngenda mu parliament ng'oyogera with a lot of confidence. Kubanga njagala tufune bwe yagwedde ebigambo ebyo. Naye mu kibi yabadde wali emabega abantu bonna baasese n'okuseka. Nga balaba yeewadde obuyinza alinga yafuuse EM. Bagita ki? EMC? Electoral Management whatever committee. EMC eya NUP. Ngalinga agamba nti yabatuukiriridde ne bamukakasa nti bwe kadi eyo tik. Ogina ku bbega. Tewali akuvuganya. Kati ekyalina okubuulira abantu yayogedde nani? Eyamukakasizaamu nno Yeshua yafunye ddaki? Kadi. Ekyo nga tuvuddeko saagala mugenda nnyo. Zahara Luyulika. Simanyi oba subscribinga ku NUP. Subscribinga ku NUP. Era baliyuza NUP zeerwanyisa ku gavumenti eno. Simanyi oba akyazijjukira. Ekyo kati kye kibuuzo ekituufu. Simanyi oba akyazijjukira bulungi. Kubanga ndaba lot of excitement ku face ye. Era alaga alini harmonization with the current leaders of KCCA. Zahara Luyirika akimanyi bulungi nti abakulembeze abali awo minisita asooka Misa Kabanda Chofa Togabye ne ED balondebwa direct by Mwami Museveni. Era abo baliwo mu kifaananyi kya Mwami Museveni. In fact, executive director byayagala bye bakola. Ekituufu kiri nti bo bali ku Mwami Museveni. Kino tekiriiko kubuuza. Tebakola bye baagala. Singa njagala kutegeeza Zahara bw'abanga munnabyabufuzi ng'abadde agoberera ensonga ng'oggyeko okusanyuka kwasanyukaawo kubanga alabika ye obulamu kati alinga yabutereezezza. Mulaba with a lot of happiness. Ne banna abamu twerodde awo abamu ekifudde ekibuga ekyo okulabika obubi bw'ekito nga bwe kifaanana. Mwami Museveni kujja buyinza bwa bannayuganda bwekwerondera omukulembeze waabwe ng'alina n'authority. Meeya yabanga n'obuvunaanyizibwa bwonna obukola emirimu gyonna. Lulinga ekyali KCC. Bassebaana Kizito bonna nga bakyaliwo bali Haji Nassan Tegese Baggala n'abalala abaaliwo. Kasita yayongerako naawe executive director authority. Anedda ne bwe yali badde authority ng'esigadde mu bukulembeze bw'abakulembeze abalonde. N'abawa enforcement. Ekifuula KCC okulabika obubi n'ekibuga kino Kampala okulabika obubi n'olaba emyala nga giri bubi enguudo nga mbi nnyo kuleeta bakulembeze nga Mwami Museveni yabeerondedde ng'anoonyeza abantu be emirimu. Kati Zaala kyatamanyi. Alabika yajja akimanyi naye akyerabidde. Ndaba lot of excitement ku face ye. Tetuyina we tugambira Idi atanasavingadde emyezi 8 ng'abantu b'ekitezi bakyabanja ssente zaabwe n'ebizibu bikyaliwo. Erias Lugwagwe yakugambye bridge eri olina okugenda ekitezi bagitunda e Rwanda. Sabule mbo. Wakitegedde bagitunda wa akagundi simanyi lwaki nerabidde n'okkakuwa oba mbaddeko ki. Bagitunda e Rwanda. Bwe twogera ku bakulembeze be tusobola okugamba nti baali bakoleddeko KCCA ba ED tusobola kale okumala gayogera ku Jennifer Masisi kubanga ye ne byeyakolako ebimu yabirekawo tubirabako. Bali mu bisaanyawo busaanya ate. Mwami Museveni tayagala bantu bakozi. Kyova yagamba Jennifer Masisi nti gwe nnyononedde obululu mu Kampala. Ayagala ba yes man. Yes sir. You've spoken. Naye kimanyi Zaala Luyirika asobola okukolera Mwami Museveni singa bamugamba nti osobola okufuna ekifo ekyo. Sikimanyi saagala kimuteekako. Kubanga bw'oba olaba engeri gya yandaza lot of excitement. Okitegeera. N'agamba omuntu ko baakalonda atannabaako na kintu kyonna kyateko hand zone. Kuba ED tannakola mirimu. Ne bwe tosobola kugamba nti KCCA efunye kakyebeerawo efunye ED omulungi. Abantu obaditamininga otya oba boyogerako otya nti balungi. Obulungi bwabwe. Ayina kuba bikolwa bya bakoze mirimo ki? Ejo gyosiimye. Kijalesewo osiimye biki byakoze. Mu office mwine empapula ze musayiningi eza ssente z'abanguyiza. Kyagala tugamba oba. Simanyi. Waliwo empapula ezo ezanguya nga tabakalubiriza. Kuba emirimu tunagiraba. Simanyi. Nekisoboka. Kisoboka sebo. Kisoboka sebo mpuuga.
bamuwa service award nga yakakola emyezi 6 kati emirimu gya Idi omupya tunagiraba ne Zahara amusiima she's the best ever nempuga bamusiima so Zahara simanyi bannayuganda ngeri gye banaamulabamu naye ebintu ebimu bikwasa ennaku si bya bugunjufu ng'oli mukulembeze ku level nga tunoonya ababaka bagenda mu parliament nga tubalabyeko nga banguggulirira kati gwe bw'otandika okupraisinga abantu mu M7 ba appointinze nga abaliwo tulaba osanyuka ne ba ono bamuyita Chofa togabye nga muli awo musanyuka nga Chofa emiju ku misumali gyasinga okuba gikuba president wo n'obukulembeze bwa NUP oyinza okuba nga kyoliko oba tokimanyi otegedde ng'omu kuba minisita omulamba yagenda okuvuganya ku ntebe mujeeyo tokimanyi nti Misa Kabanda yagenda okuzimba okubaka mu kyalo wa parliament we Kampala kati nga gwe mugenda okuvuganya naye naye ng'okyabalaga nti oyina essanyu lingi nabo oli mukuwaana agenda omukuyegera kuba asobola kusuubira nti Idi asobola okuyegera Zahara tekisoboka Chofa tasobola kuyegera Zahara tekisoboka kakati simanyi marriage gy'oyagala okugwamu nabo tuve ku luyirika waliwo akatambi ogenda kunteerayo katambi ako just jajja bamuleke tutereyo katambi kali of course nja mwogerako bwogezi katono naye abaddewo ayongedde okukunga abantu okubeera nga baleeta akasente bale mutwale sente bale Kyagulanyi temumulekera bino bintu nere kino kikatirize there are many Ugandans abatali wano abatalina access eduka ku kitebe munoonye abantu bemusobola okwesiga obawe sente bagende baweeyo ku lw'obuvujjirizi bwammwe receipts bazigaba kweniyo era mujja kufuna confirmation ekakasa era ng'eriko n'amannya go ojja kusigala mu bitabo ebyo era NUP ekulikogonaizinga nga ku bantu abaga 6 twage ebitabo ebyo bijja kusigala ebbanga lyonna omukazi okubeera omuvumu so olunaku olwaleero waliwo tiimu eya DPTV abantu ab'enjawulo Mr. Farouk bakutte akasente ne bagamba katukontributinge era mu contributinga awo tubadde tugenza okusasula bakuŋŋaanyizaawo sofa emitwalo 8 mu 8 mu 14 so olunaku olwaleero tufunye receipts ezo era nga bwe mulengeraawo soda okuwayamu in fact tugenda kubeera ne interview ne omukyalo oyo Olivia Lutaya so tugenda kubeera ne interview twogeddemuko naye olunaku olwaleero gwe wenna eyampeereza ssente waliwo n'abatali ku DP ezammwe zonna zibalaga zajja kakati zino za DP sofa mwebale nnyo mwebalire ddala abasonze simanyi wendagira lisiiti wa tulageewo tuveewo tuyinza obutawulira bigambo byawo naye just the receipts nga bw'ozirengera Farouk nzirabye receipt wano ozindaze tusobodde okubeera nga beebale nnyo beebalire ddala bambi njagala kubeebaza nnyo mwenna abakutte akasente kammwe katukozese omukisa guno nga bwe tulina omugenyi anyamba abanneebalizeeko mukama wange twebalizeko bino bigambo byange era buli wembeera mbyogera nnyo neebaza buli munnankyukakyuka ayagala eggwanga lino okufaanana nga bwe tulyagala ffenna libeere nga tugeraagerana tusinziira ku ezo ensi ze tutambulamu ne ze tulaba
bannaffe abasinga bwe gye bawangaali kubanga balabyeko ensi bwe zikola ki bwe zifaanana bwe baagala zibe tubeebaza buli ne bw'oba okutte siringi $200 n'ogiwaayo ku lw'eggwanga ly'okulabika obulungi naddala ng'oliwaayo ku abo abagattako n'ab'ettaffaali mu ngeri emu oba endala kyokola si kya butiitiizi okolera ddala ekintu ekijja okwogerwako emyaka gyonna nti eggwanga lino lyakyuka naye waliteekako ettaffaali so gwe muzira asooka tubeebaza yonna gye musinziira okubanga mugattako ettaffaali ku lw'eggwanga eddungi sofa twabadde abantu 17 of course Jimmy yakulembedde waggulu Black Lady ne tuzaako Nkrusum Jenny Mulungi Gertrude Sophie Wasira Queen Prosi Young Money Habiba Georgias Uganda Talent tebanga talent bangi sibali so Mojasi Amanzi ya Yesu bagezaako kweka identity obulungi Akahunda kwa safety yaabwe Shukuran ne Sakaros Chiyinji Julius sofa mwebale nnyo bannaffe mwebalire ddala mwebalire ddala so tulinda president akomewo certificate tekuli signature ensonga lwaki zaggwawo era bategeeza nti president bw'akomawo beewala okukozesa signature endala abantu ogifeekinga n'okugamba nti buli omu akubye certificate so balinze president akomewo then buli muntu afune certificate ye nga yeeyo entuufu so byebyo nfunye omukisa mukulu Farouk Ali n'abanneebalizaako sabo tweyanziza tubaagala nnyo bamwoyo gwa ggwanga leka tuveeyo tudduke tulina bata ebaddewo wiiki ewedde eno ya former speaker ate tulinawo ne current speaker Anita Amongo ne Rebecca Kadaga ensonga zino ne bwe tutazannya butambi ono anenya munne ensonga ezaabwe eziri personal ebizigo ekyo kitudde ebbali teyakomyawo n'agamba yagobebwa mu mawanga nga Dubai Bungereza ne America nsonga ki Bobby bulyake era kyamulemeseza n'okukiika mu lukiiko olwabaddemu ba speaker akwetoola ensi yonna oyo n'amaliriza ye Kadaga nga yakamaliriza omukyala Anita Amongo n'amulumba ewaabwe e Busoga n'agamba nze bankuza bulungi siddamu bantu bakulu mpanye ekitiibwa mukadde wange oyo Right Honorable Rebecca Kadaga n'agamba sisobola muddamu namuwulidde nga mpisaamu eggaali naye sisobola kumuddamu Farouk wano we tuli leero tulabyeko wabaddewo tubadde tusuubira ensisinkano bateekateeka kalulu okitegedde basooke basinkane Farouk wano wenjagala otubuulire yes muganda wange Jimmy twagamba banna Uganda nti oyo omutegeero oyo ali eyo alwa ono asembe na Smilings ani ono oyo si mukyala wa Right Honorable Mama Mbabazi ate kati wanazzeewo nga akulembeze mu kitundu kigante ono yazze buza agenda kwesimbawo bwesimbenga MP ayinza okuba akiikiridde mwami we kubanga kandi tagizangayo awo baba balimbye eyo meeting talina gibaamu kakati tomanyi bano abasajja basayininga ebiwandiiko byabwe gye tutaali oba oli awo naye so twalina kye twagamba bannayuganda nti omuliro munda mu NRM gwayakadda twagamba bannayuganda tuwe Farouk Ali ku screen omuliro mu NRM gwayakadda in fact mwena fool
Jimmy twagamba densi nti omuliro mu NRM gwayakadda nga tulinda kimu omuliro gye gwaka beguli mu kwokya bagumirayo munda oba badduka bajje mu lujja nga bali bwerere muliro gwatandika okwaka nga bantu bambadde engoye ne zikwata omuliro ne bazijjamu ne bazikasuka munda kati bali mu lujja NRM kitokota bute engoye bazijja omuliro gwazokyeza bazze mu lujja bali bwerere bino bye tulaba taata almost ne maama oba abooluganda ababiri mu nnyumba bazaalibwa taata nani ne maama badduse mu lujja boogera ebigambo by'omu nnyumba beeyuza mwamutemye ekiro guwalidde kagalo guwalidde ettama batandise okwasa ebyama taata yamuleese ekiro guwalidde ki guwalidde kagalo nze saalidde kagalo nadde kutu okwerumiriza kulya kakati bino ebintu munnayuganda yenna gyali asaana kweraliikirira saagala abantu bisanyukiremukko nze mbadde nasanyuse atosanyuka bano abasajja abakyalina obuyinza bw'eggwanga bw'olaba ekigenda mu maaso nga n'obuyinza tebali wiringi buta ng'olaba abakulembeze abo waggulu mu kibiina babihevinga bati ng'omu akulira essiga kwasatu agasinga okuba ag'amaanyi mu ggwanga omanya eggwanga lyaffe liri mu katyabaga eggwanga lyaffe liri muki mu katyabaga ono akulira registration gye tusindika ababaka baffe batutreseze be bayisa amateeka be bakola budget be bakola police kwe tutambulira kati ate police baani abaleeta amateeka gava mu executive waggulu gye balwanira okukiikira olukiiko olw'owaggulu olusalirawo njagala kukubuulira muganda wange Jimmy njagala obe worried Uganda tetukyakolera ku policies nga bwe zirina okutambula kubanga institution zonna mu Museveni yazitta tukolera ku individual merit government gye tuyina tetuyina government tuyina NRM ye government ekyo kiddemu tetulina government tuyina kibiina kya NRM ye government kitegeeza obukulembeze mba mulonze ne ba stakeholders buli omu ng'ateekamu input ba stakeholders ntegeeza bannayuganda bonna nga buli muntu alaba eggwanga alinako omugabo buli muntu ng'ateekawo ekigatta ku ggwanga ffe baatujjamu ebyo ffe ba stakeholders baatujjamu baatugoba kati abakulu abali mu NRM sisimu yonna eri NRM kyebaagala kyekikolebwa kyova olaba structures tezikyakola ogenda okulaba bino gundi nti ekitongole bwe kiti kino kitongole bwe kiti excuse me tewali kitongole kiyimiriddewo ngakyo nti kyetengeredde kyokola nakugaye mu 7 ye buli kimu ye mulaawo ye nnyaanya bwe butungulu ye royiko ye sefuliya ye muliro yaseesaamu yakumamu okitegedde kati mu 7 ye government bano baana be bakozi be ebigenda maaso bano baleeta amagezi agava eno ge baleeta ne bagamba kino kijja kukola tukiteeke mu nkola bwewulira balwana abeekuba owo yali ku screen yatugambako nti singa teyali ye mwami Museveni singa takyali mu buyinza byali bigambo bye oli avuddeko Anita Amongo ye yavaayo n'agamba nti amateeka ne bwe gaba mabi kiri ku record ne bwe gaba mabi nga naye agalaba nti mabi asooka kwebuuza ku mukama we singa amugamba nti lino etteeka alyagala talina kyaba agenda kukola aba agenda ddiisa y'omwe yayimirira n'agamba nti mwami Museveni Katonda Jeno Muhoozi ye mwana
bano abasigadde abalonzi ba NRM beba mwoyo mutukuvu. Kakati wuliriza ebigambo bino. Nze bano bombi olire ebigambo byange. Bano bombi tebakuba ngoma za bannayuganda bali kuntoliza mwami Museveni. Bombi bakozi be kyayagala kye bakola. Sawa zino bwe tubateeka ku minzaani. Njagala ompulirize. Bano bombi siina gwe mpagira. Bano bombi basavika interest za mwami Museveni nze ze sitayina kye njagala. Because nze njagala bwe government ekole ki? Ekyuke. Tufune obukulembeze nga buyina mandate ya bannayuganda. Bw'obateeka ku minzaani awo. Sawa zino kadaaga mubi okusinga Anita Amongo. Lwaki? Tugamba abantu balabira ku biki? Ku bikolwa byabwe. Kadaaga yakyasize etteeka mu Uganda erikyasinza okunyiga bannayuganda paka leero. Eryavaako abakulembeze okumenyeka emigongo. Abamu nakati bakyatambula na buvune. Tamulimiti. Ate gye yewaaniramu n'agamba nti singa saalinze mwami Museveni singa tali muki? Mu buyinza. Kakati alina moral authority etunnyonnyola bya Anita Amongo. Balwane anakuka ejjembe yanaleka munne. Nejjukira. Enjovu ebbiri zikola ki? Obusubi bwo bukutuka. Obusubi bebaani. Anti wuliriza. Kyenkugambye nkikuddamu. Bano bonna tetulina bwe tugenda kufunamu ne balwana. Beekube. Okitegedde? Ffe kye twagala bongere okweyuza obuziina. Bwoleka ensi kyekiri emabega kiti kyogamba ekitokota. Tetukyafunamu. Kubanga oba twagala bino tugenda bifuna. Era bajja kumala bafune go balondako. Era bwe kiri. Era bana amala okweyuza tujja kuba tutegedde ensi etegeere nti bano government gye tulina tekyaweereza bantu. Eyongera kuweereza interest za mwami ani? Museveni. Singa ebadde eweereza bantu. Ate nabo benjagala bongera okitegeera nti mwami Museveni abakozesa. Oli yamukozesa n'amusuula. Kati ate ono yali badde ayigira ku oli ne tebayiga. Kwegamba bye bagamba nti tolinda ensobi ensobi okujja oyigire ku ggwe yigira ku bali beetuuseeko. Okitegedde? Tawulira. Nampulira zibi. Mu kaseera kano ndiwulira. Mu kasooli. Kakati ono yali badde ayigira ku oli ne tebakola ki? Kubanga oli ekimukwasa obusungu n'okuweereza ono byaweereza ono byali mu mukome like komerero ono yali badde abikomerera mwami Museveni. Kubanga yaleeta ono Anita. Mwami Museveni yatuula n'akuba amasimu agaleeta ono n'olanya. Nzijukira bulungi okujja Rebecca Kadaga mu parliament bayita sek yenneeke netuula n'olunaku lw'okulonda mwami Museveni n'aleeta akatebe n'akateeka mu parliament agakatindabe. Era mwami Museveni newunyiza ali ng'ayogera nnyo ku ki? Ku nguzi. Sente ezimu ze basinza okuwa abantu ku term limit. Yawa ababaka omusimbi ogutokomoka. Bukadde 10. No, term limit kwaliko milioni meka 5. Yes. Zali 29. Zali 29. Zaddako. Term limit. Waliwo age limit ne term limit. Age limit gye bagabirako milioni 5. Term limit kyali kisanja. Kakati age limit zali awo nazo. Zali 29 bwe mbasa. 29. Kakati oli obusungu bwonna buli indirect. Abunuuna okuva mu mukulu n'abukatira ku ono. Abuwa muntu mukyamu kubanga ono amutuma ye mukama waabwe. Era oli ne bwana siita akalevu n'akakutulako tasobola kuwangula ono. Nange ndabira ddala tekisoboka. Ebigambo bino njagala obiwulirize. Kati ono yasinga okuba royo. Oli yayokya kasaakera ku makya mwami Museveni omulaba. Tomulaganga konti oli w'amaanyi nga ng'oli mukozi we. Mwami Museveni aliyagala kubeera nga Katonda. Mulina muwaana buwaanyi. Ono kyamuyita. Era olina kugamba singa si ye singa siri wano. Si gwe gamba nti singa sinze singa toli wano. Ebigambo byogedde ate Robina Nabbanja yabyogera nti singa si mwami Museveni sali badde wano zali Nabbanja alondebwa kwa prime minister. Era n'agamba ku side yange oli Katonda.
Anita kyakola ndono kyakola kati Rebecca Kadaga ntegedde ebigambo byo owulidde ekimukuba kulaga nti yalina obuyizi obwateekawo Mwami Museveni takimugambanga olunaku lwonna kati bano abaamutegeera never outshine your master otegedde never outshine your master so omukulu Kadaga yatuuka wali nga ayagala bamulondo gwa speaker omulundi ogwokusa ate yavadda ku ndagaano nekino katukibubuulire NRM mu byafaayo by'obukulembeze kuviira ddala katandikire ku sekandi speaker abeera n'ebisanja bimeka 2 n'aba n'omumyuka speaker ebisanja bimeka 2 byonna yabirina kakati ebigambo bino kambikubuulire abantu abo tebakkuta ne Kadaga ekimutawaanya mu lulu ompulira ebigambo byange yali amanyi bulungi constitution ya NRM bwetambula n'enkola gye bakolamu ne mukama waabwe Gadibe nga bye nayagala agiveeko alage nti asukkulume naye abagala kubeeremu babayita balords bawolords tolibeera omukubbo Kadaga tolifuuka warlord Faruku oyina statement gy'okoze neebaako ekintu kyenkomezaawo ku Kadaga nga bwe kiri bano abantu bonna tetulina gwe twaga nze siina gwe mpagirako naye nina ekintu kye neewuunya Kadaga MOP ng'ovudde ku bwe MOP Kadaga yakiikirira Uganda mu parliament ya East Africa right second vice first Kadaga first prime minister ye first prime minister right Kadaga yeesimbyewo ku kifo eky'obwamawulire ku kyalo era kiyawangudde lowoozamu okuva gy'oli obadde speaker wali omumyuka oli alina ebitiibwa nga 5 ne n'ekyokukyalo eky'amawulire gw'olaba oyo gwe balonze ow'amawulire w'ekyalo so what this sinakifunako nnyo bujulizi naye njagala kugamba gano mazima basimba akaluka mu mugongo ye kenyini nakola ne press conference namba nayogerera nawangula ne bamulangirira kati nkugambye ekitawaanya Kadaga ekisooka nkigambye wano butamatira mu lulu nkugambye yamanya bulungi enkola ya NRM omyuka speaker ebisanja bimeka 2 speaker ebisanja bimeka 2 byaggwako n'ayagala akoze eki yeyongezeeyo nga mukama waabwe kati Rebecca Kadaga alinga agamba nti owaaye gwenga tovaayo exactly kale Mwami Museveni byatayagala tosobola kufuuka tebe yeribwako Mwami Museveni ayina abantu be bagiryako nabo si Kadaga olidde sani si Kadaga eyo tebe esooka waggulu be bayita ba warlords betusobola okwogerako Kadaga taliimu ali kwene ey'okubiri eddako kyokka ayagala kulingiza ayagala kulingiza mu swaani ya mukama ate n'alingizaayo mu kwagala okutyoboola okujeregereza Mwami Museveni wamugambira nedda tekijja kukola wacha wewe statement eno ketuwa emboozi eno toli otugambe ekigambo nti toli omukubbo statement nene kati olaba ono ono Anita Among jukira yeye aliko mu opposition yes kati yagenda okuyingira NRM nga mukama wa mutegedde byayagala era n'asalawo abe servant muwulize era yali ku yessa you've spoken Anita Among eno mu opposition taina kyatugattako kubanga yali ara ufanana ng'embwa ne bakutulula kakati mukatu wamulonda kuyange ate mutufu nyange kakati NRM teba nkona speaker nga tali ku executive waggulu ina decision mu NRM kituufu kakati Anita Among alina okugendawo kitegeeza alina okugendawo oba atya toli omukubbo kigambo ate era gundi yakoze ensobi nnyingi ezikuba ekibiina Rebecca NRM wakati mu kusoomoozebwa nga electoral commission yayo kutango doyi ebizibu naye
yagambye ntajesiga yegenda okutegeka akaki akalulu ne bamubuuza wakamala okubeera flaga bearer omukyala mu kifo ekyo era electoral commission gyogamba gyotesiga yakategese nga yakuwanguza ali mukola era toli omu ku bo twakatambyako katugireyo amakulu ga toli omu ku bo kigambo kikulu nnyo kino okireetedde mu kaseera Vokati nzotantewa nzogeza kumpaki nakamero kakakulemya okumpa nabuyomba bunene okulipa olimba bulindi sasa tabali wangu oyimba bulimbe bada Uganda okulimba limba kotukulonda ngo twefula makubo line mu kufamu ko tuyagala kulaba kakati nayo otandise tudade era tugwirane netuleko mababu waito mwana okukyalo netumuleka tukwagala bakasirete baba bambo go baba tuswala mu bana bokukyalo abana basinda mu binafu netubaleka tukwagala notwefulira Kino burubi joli bizeyi. Kadubeko kabwe kusema motoka, notula mu taxi, no basanga ne bafulira nga nawo ofanana n'embwa. Ne bakutulira kakati mukatu mungo wamulonda kuyambye ate butufu nyambye eki. Kakati nina londa katonyambye eki. Njagala weya sasa ngoyezo zina zaidi. Ani akyazamba ne maddu. Tebazisula tebaleka tebakuchawa. Olobu nafusibo. Ozoka kawazenyalo omwendo bikaga wasabiri luddawa. Tobekweka bwekwesi. Kati ambaso kagano gafa muzee bubunafusibo olwakaluka tuse none kweka noliba bakuba munda katatulabawo odaire mundaka mu katimba tukati tufusenga nje matakola butakuzi otuleri wabali kati nze bangamba kunonye nkujeruddawo agwata kyala yuka yatwekweka kati entezo zabula obuza bisasolonyiza musaso banonye enteza tanza nempale nwa kukyalo owoze yalo mwenda katakaluka tusatazo kulimba yalo mwenda mugende yalo mwenda bucha mwendi nali mfunya oli ompadeki okujja ko lumufere guwateeka wa byaba tokuba malawo owoze yalo mwenda ete kipa cha PPS wachitta controller bomutuka ko mukazi ya PPS ya controller yechi noleka poza silabanga biba manyi ko na ka office biba manyi abalwanyo biba manyi okutambuza emirimu abo wasula kakati ne gwane so mpyo kuletedde katolese bukademi wange omulese abana baseza mutubalise bakyagulani bambogo bamiti bani bona abana baza kutubalise abana bokukyanga tulekobala kukyanga tukufira twagala muzenga twakwagala ngo tuwe mukidde kakati utansi ulo tuwe mukidde muzeyi kati wekwe kale Jima olinzita kakati kile kigambo gwo kituletedde nti toli omu ku bo just abantu mwerabira bwerabizi ne mwagala mwefuule omu kwabo ekitali kituufu producer Nabbanja tumuleke omusajja oyo toyagadde tumwogereko katono omusajja badde gya tumwogereko ne banna abamufaanana tasobola kugenda nga tayogeddwako kubanga eyo statement eyo giraba omusajja oyo embeera gyalimu eyo n'ebigambo byayogera biina ekyokuyigiriza bannayuganda ekinene nnyo naddala abambala engoye ezo eza yero ekisooka abantu abo balaba abambala yero yes njagala kukubuulira ebitundu 98 ku 100 tebali wa Mwami Museveni nti bamuwagira mbeera banoonya kyakulya abantu abo ba opportunity kitegeeza ki mu Luganda bannakigwanyizi bakimanyi nti yalina ssente zaffe naye azisaasaanya nga bw'ayagala basabirizi abantu abo basabirizi ate balugube babi tebayina mutima gwa ggwanga baagala kwekkusa bokka oyo asobola okukola omuntu ekikyamu okusanyusa Mwami Museveni kitegedde era balondemu abo akimanyi bulungi nti Mwami Museveni takolera bannayuganda tewali service delivery akimanyi bulungi nti ebintu tebikola naye basigala bagamba Mwami Museveni ki oye okitegedde muganda wange Jimmy bwe busungu obwalina ku face obukulaga nti nedda Bakyagulanyi baana b'embogo baani tetubawagira
tukuwagira kubanga gwe ayina ensawo y'eggwanga. Lwaki agamba anoonya Mwami Museveni? Amunoonyeza ki olowooza? Kufuna. Kumuwaayo. Kumwokya. Si bye tupuliikinga. Tupuliikinga eggwanga erya buli munnayuganda nga ffenna tweyagala. Tuli bulungi. Si kinoomu. Nga bw'olwala osobola okufuna eddagala mu ddwaliro. Yeah. Nga bw'oyita mu nguudo nga nnungi. Yeah. Singa nazze wano engatto yange nga ngenda okuddayo waka nga yayulise. Ng'enfuufu enzijjudde nze nanyina kunoonya ddwaliro ate we nnaagula eddagala lya ssenyiga. Jime, gwokimanyi mu nsi embi omwavu yasinga okuspendinga? Ddamu ekyo sikitegedde. Mu nsi embi etalina service deliveries omwavu yasinga okuspendinga mbuuza atya? Kyenjagala kubanga wano kibagamba nti layisa agula buwanana. Exactly. Kati kankunnyonnyoleko katono. Nze Faruku Ali ntambulira ku boda. True. Bwe ntambulira ku boda mbadde ku risiki nnyingi nnyo ez'obulamu bwange okubeera nga buli ku risiki. Saawa yonna nze bode. Omutoka nkona katono nga tugwali tufa. Kituufu. Ekyokubiri, ntambulira mu nguudo embi. Boda enoonya weeyita. Enguudo ntono nnyo nfunda. Kati w'emmotoka zino bo ze batambuliramu ennene saa yonna tukoona ne tugwa. Enfuufu wano ng'ewuwo we tujja ku salaamu. Yeah. Ojja kunsonyiwa okwogera wooli. Ojja kukasalamu ako oba tekasalamu kyonna. Naye nga wano ewuwo we tujja. Nveeri nzija enfuufu enkubye. Nze suuti gye nnyambadde njambala omulundi gumu sigiddamu. Suuti omanyi bw'ogitwala mu roundale dry cleaner sente zibagyozereza. Omugagga asobola okwambala essuuti ye emyezi 6 nga tezze mugundi. Omanyi lwaki? Atambulira mu mmotoka abeera mu SC enfuufu temukuba. Endabirwamu zibeera waggulu. Ebbugu mu birijja nga ateko kesi. Bwabaayo empewo nnyingi nga teko kahiita. Kati nze ye enfuufu temukuba alwala ddi ssenyiga. Nze ssenyiga nnyingire ekiwanga kirwadde n'ebirala. Enfuufu. Owulira ebigambo bya? Yes. Kakati nze engatto yange buli kaseera efa. Omugagga efeddi. Efeddi. Nze buli nnaku nnyina okunoonya eddagala ly'engatto nkube. Ntambuzza olumu ebigere funye n'olubege ye oluva mu mmotoka ng'ayingira woofiisi. Asiimulako busiimuuzi. Kati njagala ombuuze ani aba ne expenses ennene mu bulamu daily life? Ekitofu ye mwavu. Naye omwavu ate yatalina access to money. Ebyenfuna bye bikamu kitegeeza omugagga ayongera kukola omwavu ayongera kukola ki? Mu Uganda we just surviving. Ekitegeeza bano abamu kubajja ne bagamba batukubye era batumye ssente be bakuba babakubira eddala. Ebigambo bino njagala bikubuulira. Oli ng'ali eyo ng'afaana n'omwami ono abala njagala muyigireko. Bano balina twegattako. Baleme kuba na mululugu sababu sammambiro. Ono kyogamba tafuna nkosati wavuba Mwami Museveni. Yazifuna. Era omuwuli alajanira ku. Naye omanyi lwaki ssaawa zino era akyakaayana? Bamumanyiza muwa. Bamanyira kubawa ku ssente zaffe. Bano ssente zaffe gye ziggwera. Ezaaligenze mu service delivery ziggwera mu bano. By individual. Be bagulirira abalina okupreaching enjiri ya Mwami Museveni. Talina kyakoze ne bagamba abantu ni Mwami Museveni yasinga akoze nnyo. Kati bano balina kwevaamu ne bamanya nti eggwanga ffenna kye baagala okuba naffe ffenna tukola ki? Tukyagala. Ne batwegattako ne tulwana gavumenti eno ekole ki? Ekyuke. Abo boolaba babulayo gavumenti eno okukyuka. Abo abafaanana ng'oyo be babulayo gavumenti eno okukola ki? Okukyuka. Abo bababu bakayanja babukeera ku macha ita press conference. Gambe kimala. I associate myself with the ruling government Mwami Museveni. Si kyalina nkolagana yonna na mwami ani? Museveni. Togamba nti ate Mwami Museveni talina nnyo buzibu bana babbi be babba. Simanyi ate batuyita baavu. Kitegeeza naawe oli opportunist olina kigwanyizi.
beba kujjako omugaati ng'otandika okwegulira ki bw'oba obadde ogulya tolaba bibiri ya gavumenti eri mu buyinza otegedde ebigambo byange bano baawukana bwawukanyirevu oli ne Babu ne Kayanja otegedde bano bonna tubeetaaga bajje batwegatteko mwami Museveni temuliba omu ku ye balina table ey'aba lords ko batuula bokka ko basalira eggwanga lino ya family n'abalamwe babasuulira obuki obukunkumuka ne mujja ne mututawaanya mutwegatteko tununule eggwanga ekimala producer tuwe ku katambi ako aka Nabbanja tuveewo lumu okay ebyekikonde kyali kizijemu eriiso bakuba ekikonde kunganwanirira era bakabannange drive wakasiriivu eyankuba ekikonde baali bazitidde ku kkubo naye ng'amazima he attempted to harm me singa sayina security ng'endi kumpi ndowooza yali nkosezza twakolawo ki already baali bali kumpi kumulangirira kakati bw'ogamba bamutwalirewo bamusibe security yali emukutte nimbagamba muleke bamale omulangirira ninteekayo omusango era bamunoonya talabikako n'abasirikale obutasukkawo obuzibu bwatuukawo bali bufaanana kuba baali basobola n'okumutta obutabasobola obusungu ne bwe bukukwata butya ng'olaba oli ayina abamukuuma ate bamungu kuba ndowooza ate kiyinza okuba nga kyali kipange bajje bateputinge basobole okutta abantu kakyali kisoboka okutta abantu awo Tumwesige Josephat aludde nga njolonga ngagamba naye n'omukazi anaatutuusaawa ataze na wano tumaze okusinga ndowooza bamaze okubba kweka mubuukire aveeri nze nali njogera byange simwetegese ngenda okulaba nga security emukutte bamutadde wali wansi ate ntandika okubalwanira tebamutta nga batabuse kale omanye ekintu kyotategese nali nnyonnyola nga ngwamewu kale ya Robina Nabbanja Musafiri tuddizeko ku kizigiro oba okiinaawo omwana yamukuba basi eyo gye bayita musosola saagala kuseka avale okuseeza butaseka saagala kuseka kubanga nvumirira ebikolwa ebya violence kubanga eggwanga ffe twagala okuzimba twagala abantu nga bagoberera amateeka era nga abantu bavunaanibwa olw'ebikolwa byabwe ekikolwa nno mu nsi gy'otunuulira prime minister ng'akubiddwa enkufu otugawa tetuseka ng'ekigambo enkufu kivudde wakati temuseka banywanyi enkufu kyeki nange nkirowoozaako kyogedde naye nkirowoozaako ensi gye bakuba prime minister enkufu kakati weebuuzaamu olaba prime minister bamukuba enkufu bwe bati kati ate nze Faruku kigambo kiveeko Faruku ndi seefu kubanga muganda wange olaba bino ebintu njagala tubitunye mu ango omuntu alina security ng'eya prime minister bw'aba akubwa bw'atyo nafuna ekizigira bwe kityo gw'omunaku jime atalina yadde oba ogenda kufa kituufu kati bannaffe twagamba nti kyetuze tubagamba wano mu mawulire wano bwe tubeera nga tutudde tubagamba mu Uganda no one is safe. No one is what? No one is safe. Baba prime minister asobola okuba bwete naye manyi omuntu watukira okufuna obusungu obubuukira prime minister bwatu na benkufu wabawo ensonga nyingi
ne ali nze kyakubya prime minister saagala violence naye simwagala naye prime minister yali asaana okukubwa uliriza wali muntu asaanye kubwa uliriza waliwo level omuntu wootuuka nga tokyalina option olina akufrustratinga bali mu kalulu akawedde Robin Nabbanja yawangudde dda akalulu ke nga bamulangiridde dda ku ssaawa 6 ogw'ekiro akomawo n'abasirikale ayagala ate gwe bawangudde gwe baba balangirira era nga wali awo balangirira mulala empapula ne bazibba nawo oluvannyuma ng'ono alinnye mu kyoto ne balyoka balangirira omutuufu kati eri effujjo kitegeeza singa oli teyateekawo mbeera obuwanguzi baali babututte kino tukivumirira tukivumirira ne sekuvumirira yenna naye ye kennyini ye yatandika violence abantu abali mu kibiina kya NRM ng'omwami oli avuddeko waggulu kulabyeko entanda gy'ensobola basibirira eryegi ekibiina ekyo tekikyalina lugendo mu ggwanga Uganda era ebikolo byakyo byonna n'abakulembeze baakyo kiraga nti kiri mu budde bwakyo bwakawungeezi oba kye bayita enjuba egolooba mbasaba kubanga nammwe mulaba okujjako okubeerayo ne babalimbalimba n'obusente n'okubasuubiza ebitagenda kuvaamu kalungi kubanga tulwanirira future abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo bano bannaffe ensi bagikutte bagirya ttaamu egenda mutwegatteko ekibiina mukirekera abo owulire abatakuta mwegatte ku bannansi tukyuse eggwanga ebyo ebintu byonna kubanga Jimo ojja kuba omuntu enkufu eyo omukuba ekikondo omuggyemu eriso nga prime minister nkubuulira ebigambo bino tukwetaaga ffe ekyo kituufu bajja kukwata bakusibe bakusalire n'omusango otegedde bayinza n'okugamba bayinza n'obutakusiba ate mputedi mada kubanga baddembe okusiba kaabo kye baagala kituufu ofiire mu kkomera n'obwana bwo buboneebone nga ne Uganda empya gye tulwanira togikoze eki togirabyeko kakati okusinga okufuna obusungu obasuulewo eno gye tuli twetaaga abantu abalina omwoyo gwa ggwanga abakooye tubaaniriza abakooye mujje waka ate twaniriza mbalaba bangi eyo bakooye ne bagamba banatujja bawero kaminga banambe kye tulabewero kaminga bulungi nnyo ne owekitiibwa nyono sekabira Ochabe Patrick Nsambo Ochabe je bali beyaga Aisha Kabanda yes otagede mujje tujja bawero kaminga mukomewe waka mujje waka eggwanga tulikole ki tulikyuse bano batono nnyo bwe muna abavaako bajja kubanga mmwe mubasibye mu buyinza mubakubira enduulu muboogerera batasobola kwogera mu kamera mwe mujja ku ground ne muliisa abalenjiri abatono balina obusamambiro ne musigala mu kyabanywerezaawo temudda muboogerera mu basuulewo olabe beekweka bajja kudduka kale ye Farouk Ali amagezi abawadde gabuwa bajja kudduka abannabbanja okategedde so mu mawulire agatali malungi kitalo ddala eyaliko omubaka omukyalo wa district y'e Bushenyi era nga yaliko minister wa general duties avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era ng'ono yakolanga mu ofiisi ya Ssaabaminisita mu biseera ebyo Mary Businje Kororo Okuruti kitalo nnyo omukyalo oyo avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero bigambo si birungi yadde n'akatono tusaasira ab'enjuye abako n'ab'emikwano n'abamumanyi Mukama Katonda omwoyo gwe eri Mukama gye twava era gye tujja okudda twagala kubeera nga tuggalawo emboozi eno olunaku olwaleero naye nga tetunnaba kugiggalawo njagala gwe wenna tugoberera nsooke nkuyisizeewo emboozi eno
mukulu Alex angayo okola emboozi eno naye kamange njikola kululu naye sigikola kubanga njaga kuba bano bonna babbi. So ensonga za General Kayindo Otafiire ono yajogeddeko lwa nsonga eri ku sayidi yewaabwe ate ettaka lye bakayanira disalagana ne we yagula. Ani Kayindo Otafiire ali ne minister ali in fact ndowooza Geno bwemba seerabidde abalwana baki abalwana balwanira ttaka. Omu minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byamagana Bright Rwamirama ye Bright Rwamirama kati ettaka lye balwanira nani omulala ne General Kayindo Otafiire. aba bantu tobeera yetanga mawulire kuboogerako baleke baffe eyaleese emboozi eno muwuliriza munnanga ali mu ggwanga lya America Alex ettaka lye bakayanira lisalagana na lirye. So yangambye emboozi eno njogereko nagirabye naye negibuusa amaaso erirye liri part of libalwanira kati anti waliwo bagaddewo bwe bati mukusiba tewakyali makubo eri wansi n'eri eno olw'entalo ezikola ki eziriwo. So emboozi eno yagimpeereza ku makya nenjagala ngiyiseewo. Ono Rwamirama siginamu interest emboozi naye Rwamirama yekubidde enduulu oba yekubidde enduulu eri mwami Museveni amuyambe ku General Kayindo Otafiire. General Kayindo Otafiire agamba ettaka lirye ye yaligula era yaligula ku Fred Kato Lwankuju. Kati Fred Kato ye yaguza ate Alex. Okitegedde? Kati ono agamba ye Fred Kato yamuguza Kayindo Otafiire n'oli agamba kati oli Rwamirama tetumanyi ani yamuguza naye ani Otafiire agamba Fred Kato yamuguza ate Fred Kato ye yaguza Alex. So omanyinze waliwo ebintu byenjogera nga tebisanyusa naye nga ge mazima. Enjovu ozirwanira ebbiri omanyiwo kyekikola bisubi ebikutuka. Kakati Alex afunye ekizibu nti waliwo enjovu bbiri ezirwana nga zirina obuyinza mu ngeri yonna gye zaagala era zisobola okukola buli kyezikola ki kyezaagala. Kakati Alex ne banna abaliraanyeewo bwe busubi. Alex alina kusaba kintu kimu bano batabagane. Alex alina kulwana kimu bano bakole ki batabagane oba batuuke ku kukaanya mangu. In fact kale twayogeddemu mu mboozi yaffe ne mugamba naye singa bitereera tundawo. Exactly. Kati ali mannyo gaki gampisi. Ali mannyo gampisi. So muganda ndowooza owulidde twayogedde byaffe naye n'omukulu ono owulidde ndowooza ye. Nyola muno kuba bano abasajja obalaba bano abasajja babbye ttaka ne wane waffe kati ate bw'oyogera Bright Rwamirama n'abeewa ate ye Bright mubbi bamukaaba bukaabi si yekka kitegedde. So nkusabeera bino singa Katonda asaasira kuba wali bagadde obugazi tewannabagamba nti bayingidde erirye naye nkusaba singa bino bikendeera lino ettaka litunde ofune woogula ewataliraanye basajja bano kubanga bajja kumaliriza. Ate nno leka nkubulireko nno munywanyi ne kano katukumalirize nkakubuulire bano abasajja balina ebintu nga tebalina nekyabikolerako. Ekyo kituufu. Kati gwobeera n'akatakako nga gwopulaningira buli kimu naye asobola okugula ettaka ne libeerawo ne libala emyaka 10 nga talina kyeyali akoleddeko baliriramu nte n'ebirala. Kati gwe musajja watu waggula oyagala kukolawo ki projekiti oyagala kukulaakulanyawo ne bo bali awo baluvu batwala ebintu nga tebalina nakibagenda bikozesa. Kali nekyo nga takuyambye abaneziika 5 naye nga n'akataasa koolina akaagala baluvu ebitagambika.
So twagala kubebaza mwenna betutambudde nammwe nataka ungezi ko unako olwaliro mwebali nnyo mwebali singa tonnansibula ye taata kubaka buno mbadde mbwerabidde waliwo mukama wange bayina kye bayita Buganda Dinner mwami Yahya Kakembo asinziira Manchester Kalango njagadde muganda wange songa siza Kalango naye mbadde njagala muyisaawo nebo kandi badde Kalango tubadde tugenda kamuteerayo njagala muyisaawo gundi muwe gundi akateeka mwami Yahya Kakembo bayina Buganda Dinner 2023 Manchester 14 ne 15 November 2025 yes so mugende abakulu Alebadies pound 8 emmeeza pound 8 abato wansi w'emyaka 16 pound 5 yes kubira mwami Yahya Kakembo ku +447 984 972 756 omanye bisingawo namba jiddemu enamba obona akateekawo ya ogenda katuwa tukateekawo enamba +447 984 972 756 Yahya Kakembo Manchester Buganda Dinner. Okay, bwetu tambudde n'omukugu waffe Farouk Ali analysis ensonga zikwatira ddala n'azisima paka munda abantu bwe bati tubeetaaga ate nga batono mu ggwanga temunyiiga ebyaddala batono so tubeebaza yenze Sajime mbadde ne Morgan ku kamera butereevu nnyo Morgan Keys official Kalidalu content creator the Ruwero's finest ngalo kali akagambo kenerabidde sagala kuvano nga sikogedde aina erinnya lye lyagamba limuyite ono ono ge gali agage genyogedde kati ono ye abe ku mapesa producer abe ku mapesa sabo we bali nyo bali ddala omulimo okoze gw'amaanyi tubagala nnyo abe ku mapesa yagabaddeko abe ku mapesa yagabaddeko so kale mubere bulungi weraba